nyumba nonya waso bitanda ebanonya luda buli bayagala paka bebatizula nitakola ki taliini ne bafuluma ne babagamba mu mugambe wetumulabirako tugenda kumutta yasesse bukalo kati kwaba abaana omuzukulu yaliko omukulu oli gwe yagenda naye okulima eri nadduka ku ttale nga bomanyi fe twali tusembayo ku ttale ngera akakubo ke tukwata omuntu kakwata nga agenze mu ttale tukamanyi mwana agenda anonya jajja wanonya jajja we yamusanga ajja n'enkuuzi namugamba jajja olagawo ntati ngenda waka nti omanyi ekiri ewaka woni negundi bazze bakuta majambi yabakunoonya ne bayingira mu nyumba bagenda kutta wasesse bukalo wamuwa obutwa ebyo bagenda okubikola nga oluvannyuma lwa Ssebukalu okufa kitute ebbanga ki awo ndowooza wali wayiseewo ng'ennaku nga 3 nga bamaze okuva mu lumbe kati maama we ye yaziika buli kimu yaliyo era nga tewali mbeera yonna ne bafuluma n'olumbe naddeeka maama nga agamba ate endagawa nga ateekawo enku n'omuzukulu yajja okumuwaga mawulire agamba jajja siddayo tugenda aba maama nga ayiteyo mu ttale kyalo suula wabiri wabeerayo omukyala naye kati bangamba yasengukayo nga bamuyita Ssanyu mukyala gwe simanyi nasaala gyenyinza kusabira mama nga agende wa Ssanyu nga amugamba manya ekintuuseeko nti nte Kaloni bannoonya baagala kunzitamu na Ssebukalu kati omukyala Ssanyu nga amugamba beera awo ndabakwatako ababikugamba balina obujulizi beera wano kati bo bajja bakusange wano ewange mama n'abeera awo bwe yabeerawo ndowooza muli ekyozo nekimujjira kati mama nga ayise mu bingi adijja bingi nnyo nendooza ekyo kyamusukkako kati ndoze kirooze kyamujjira ndoza kanette nga tebanakola ki tebananzita ng'agenda ka clinic akali around jukire ekyalo kyekyali ekyaffe ekikyali kidirire kyetwaliko ndoza ng'amanyi ng'agenda ka clinic akali okumpi ng'agula Piriton ako mpekeza otulo mama yabinyumiza ebyo naye teyabuulira mukazi ono kimututte n'omuzukulu gwe yalina teyamugamba ng'akweka mpekeze nga babawe emmere ekyeggulo balya beebaka mama ngamine pekeze ngagamba kamire nkooye kimala kamire yo motulo negolole era mbu yegolola bulungi nnyo ngagamba katensi yankooye ani agenda okungolola kanegolole baba nanjocha baba nanzika kasanja kuba nfudde mama nga yebaka outinga mama aiswe ya namuda utinga nga mama ono batulinda oba ina chamanyi adija abanange ebyalo mukaaga si kyali ekyo kinyine Kanoni kyokka amawulire gatambulira mukakwalo Kanoni ntuusi suula bweyogerere meru nabitanga sagaji paka eri ebwemiyaga ejowulya ho nalebesa kikuboza mama wange yakola amawulire mama wange yakola amawulire nenga teri abuuza byatandise bitya teri abuuza yamuwereddewa buli obula buli omwaka atachakutti omutemu omubbi buli wamulabi ne bakuba essimu wuno wano bannange mujje tumukole nenga omuntu aliko Katonda mukwano kisawa yeyo kufata ennaba amagombe gamusesema anga wali mugongo bale ebintu nga bitusesa na busanga twabira date tibiri nayo pala naye eri kukyalo okwo kukyalo kyamwe kumwakulira and I think there are very many people abamwalana maamawo yes kuvira ddala ku ekibanja nojja kati kino ekyomuntu ono okufa kyagenda ndowooza okubaawo nga ndowooza abantu already balina akasajja ku mutima baali balinze ekizimba we kyabikira kati Adija oyo omusajja bwe yafa oyo omwami gwe nkugamba yali neiba waffe yavuga picha ebyalo byonna byenkunyonyodde agenda nyumba ku nyumba mwe mukazi Ssebukalu tumunoonya omukazi Ssebukalu tumunoonya bwati ne bwati tumunoonya be yakusobola okubira essimu n'abakubira amasimu yatambuza enjiri we mumulabirako mutukubire tumunoonya omulabeko mutukubire tumunoonya kati batuuka okutunda ekibanja twabula agula ekibanja alamuzaako tadda jukira ekyo ekibanja baba bakyagala kiba kyalayisi nanyini wakyo yakisuddewo twabula agula ekibanja ne RDC ku kyalo tulinako RDC yakiramuzaako teyadda naye ng'omwami agamba nze nnyina okigula neoba nakola batya nze njo kigula kati golowooza omuntu ayogera ebintu ebyo so omubuusa maaso noga kyabika Adija yatwamaliriza omusajja yakiguza kyamudira era nga bwe yali ayogera kati mwene mugulawa ati twagulawa esulanga bweru ogwomwenge gwenkugamba gwe twakula tuyisa tata nga ajja natwala mbirabo nayitirawo nagenda mu bakazi abalala
ewakanga tulya musa byo kwembadde nkugamba not because tewali matooke naye nga amatooke agatunda nayitirayo nagenda mu bakazi nakomawo ngajja kutwala birala ebiriwo byagenda nabyo bwamusamba emigere bwamukuba bwamusuza nze mama wange emirundi gye yasula wabweru gisinga gye yasula mu nnyumba ekiro naye teyatulekaawo teyatusuulawo fenna atukuzizza fenna gwe ng'oveeri ng'ojja ozanyira mu bulamu bwa mama wange omanyi kyali eyo ku kyalo teriyo abaagobanga maama wo nga bamusooka okufa ate owa takisi eyamutwala oli gwekugambye nti yaddayo n'abagangenda mukomyawo gwagambye awumule mirembe yafa lasitiya bangi abafudde nga tuvuddeyo nabo bonna mama wange eyabasse bangi bawerera ddala bane muntuusi awo wennyini ekanoni bangi abafudde sisanyuka nti baafa naye nabo mama wange yeyabatta Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba ku HK Media ze Hadija Kigozi. Nabagamba nti nze n'omwana ow'obuwala tuli tuti. Era ensiba bagamba nti jangu onyumize emboozi ze platform wendi okugikuwa. Tuline mwana muwala olunaku olwaleero obulungi sidya abalungi tebaggwako bizibu naye agenda kubeera atunyumizaamuko mu mboozi ye olunaku olwaleero. Mwebale kutula mwebale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi bwoba oli mupya niga akagamba ako ka subscribe okubeera nga tuweyungako oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba seeso kulaba webale kuba webale kuba abaana bangi balina eyo stories but they don't want to come kuba batya balowooza nti batya kamera eno wamma gwe olabawo ekitiisa things are normal. Yeah, of course I am. Tomberedde muzibu. Kati ate oyagala kalubirize. Nga gino gy'emirimu gyange. Nagamba oba nanzira. Nze njagala emboozi nga 10 olunaku nze zonna nzikwata. Kirungi kajja neyeyabya. Nze zonna nzikwata gwe kuba kuba essimu gamba nti Hadija hello njagala kunkyaza. Jakukyaza. Kirungi. Yeah, mbuuza kuba tulaba. Abalabi ba HK Media. Balamusiza komwe bale wagira muntu ono alabika bulungi amanya nze Silvia Nakyejo Nakyejo oh my god siriwuliranga keri are you sure nga wetwali abato nga bakoba akalanga amanya gogwanyi nakimwero nalisiwuliranga kulinya waliwo ne ku BBS omukyala asoma mawulire Nakyejo Nakyejo nze kale kumpapula nakozesa Nakyejo naye ndoza alina kubeera Nakyejo naye sina kyakola ne ku national ID kuliko Nakyejo kati Nakyejo yeddira ki tweddirango Nakyejo ye Nakyejwe nze nalikwata obubi walikwata bubi ne kumpapula nenkozesa eryo neŋŋuma mate ngamba nti no erinnya lya Nakyejo honestly mbadde siriwulirangako lyeryo lya Nakyejo naze nalikwata bubi nyangenda nekyate nalikoze kirina kumpapula. I'm sorry to make you wait mbadde ndi busy olunaku lwonna ate wabadde osimbula tewankubiddeko nalibadde nkuwa actually obudde obutuufu ddala mu lunaku bwe tubadde tulina osisinkana but I hope after here you can go and have fun later. Okay mbuuza kuba tulaba abalungi abalaba HK Media no nange mwendi Hadija siyita ku simala lunaku nga sigenze ye thank you just know bali eyo bangi mu bumulira kwatabalaba naira abalaba HK Media bambi malamusizaako mwebale kulaba YouTube channel nungi thank you kati gojimanyi nti nungi oli die hard waayo ddala bituufu olwatuuka tatange yafanga n'emyaka 6 yenga ewaka twakulanga omulimo gwe bakola kuyiisa mwenge gwe bayita tonto naye gwakulidde Kampala ogumanyi tonto ate era ne wenaalibadde mu kyalo ndabika saali gutegedde kuba ndi musiraamu kati ogwo omwenge bagusogoza bigere bateekamu ebigere ne basotta yes bamala ne bateekako sogamu tubuulireko we bagukola batema embidde ne baziwanika samwe ne bazibikka wansi ne bakumayo omuliro kati yo heat embidde yegonja
embidde abasinga bagayita mabidde yadijja guno omubisi gwolaba ne Kampala guno kale embidde bwe buno bwe bugundi bwe butooke nga tebunnaba kwengera musa ye alinga musa tafanana na matooke tafanana na ndizi naye nga ttooke kika kya matooke naye kika kya matooke tebakirya nga mmere kyo mulimo gwakyo gwakola mubisi pozi abantu nga njala kadoma kyeki kadoma ate biri bya mutale biri bikola mubisi kandekerawo okubuuza ngenda kuswala it's okay honestly nze we nakulira saalaba weyabirabaya kati nga omwenge ne walaji bye bayisa ne bajja mu sente ne walaji mumuyisa ne baide twamuyisanga naye kati nga mumufumba nga mumufumba mu mazzi neki era ezo embidde zenkugambye zikolamu walaji bazikolamu basazikola mutonto bazikolamu walaji oyo gwolaba oyo gwe bapaaking like Uganda walaji yes avamu ezo mbidde ntuuyo abantu batuyana it's a long process sigamba nti no ate process ya walaji mpanvu nnyo ono kurudu gwe yali anyowa Mombasa ngokalaba kutukula waline nga je kayise mukwa nga bwanvu kati nga matujja sente katata wange nafa na ine myaka nga 6 bwe yafa I'm so sorry bwe yafa takalira twekedewo ne batandika okulitwala you need something to drink okay batandika otema ko nga banyagulula mama nagamba kantunde wano ngende ndo walala ntaseko kentasa kati bwe yatundawo yagenda ku kyalo kiddako teyagenda wala nnyonnyo yagenda ku kyalo kiddako nagulaawo kati kwe kyekyalo lwaki yali atunda nga tata amwafudde anti bwe tata bwe yamala okufa bali bamugobawo no bali tebamugobawo naye abantu batandika okubabba ettaka tata yali atulekedde akimbulidde nziramu nekimbuuza okiŋŋambe njogedde ensonga lwaki twasenga oh my god kansimuuse kati noza solution gye yalaba kwe kutunda awo bwe yali asigazizaawo agana n'agula ku kyalo ekiddako kati kwe kyekyalo ekiddako kyesita kugambye tatange yayinayo abaana ebbali kwe kyekyalo kye twagendako step sister waffe omu n'afumbirwako in fact twamusangako ye yafumbirwa nga tetunana kusengako omwami gwe yafumbirwa akukyalo nga famire y'amaanyi erimu abasese erimu abafaada nga famire y'amaanyi kati netubeera ku ekyekyalo neera gulyo omulimu gwe kugambye gw'okuyisa omwenge maama yasigala agenda nagwo mu maaso nga mwatuweerera kakati oyo omwami step sisange gwe yafumbirwa n'afuuka kasitoma wa mama wange guno omwenge gwe nkugambye tonto kubateekako soga mu kusooka guba tegutamiiza gubanga mubisi kati nga ye gwayagala nga guba tegunnakula mamange n'amuwa guba yakateekako omubisi omuwemba nga enkya ku makya n'amuwa kuba yagala muto ngafuuse kasitoma wa buli kaseera munaye lwakyalumu mama era ngaakolanga bulijjo yasogodde leero ndowooza ayina engeri yakomunikatinganga naye obaana nga mukubira kasimu asaba essimu awo namukubira kuba omwami yali okonga kuba muzaala naye nga akolera mu tawuni y'entuusi makanika wa piki enayo garage naye kati ebyo ebiseera sister waffe yali yamala okufa yafa 2013 I'm so sorry naleka abaana babiri kati era namugamba nti omwenge nkya ngenda sogola omwami namugamba kale era enkeera omwami nasindika omwana wa step sister waffe omukulu bwe basindika tunira ku bantu nanona omwenge najja n'akadomola kati kitegeeza bamutuma wa jjajjaawe najja n'akadomola kati maama n'agamba omwana tugende wali jjukira yaba tanagusengejja guba gukyali muto tugende osooka onyweko olaba oba taatawo gunaamukolera oba taatawo taagala mwenge mukulu omwana ng'agenda ne maama ku ssogolero omwana omwenge tegwamutamiiza awo guba tegunnatandika kutamiiza abanga juice guba gukyali mubisi enjawulo eriwo nti kubaako omuwemba naye guba muto nga guwooma nnyo
nsonyiwa kikugamba no it is well gwonywa nzimanyi kati omwana nanywako anamugamba agugenda kukola ki gugenda mukolera si mukulu kubanga yatagala mukolera nga bamuwa omukulu agumuddiza kimwenge mukulu gunnemi oba nagugabira abalala omama akwata akadomola omwana nga bayimiridde babiri awo kusogolera we yabikidde omwenge gwejjukira abika mu bintu bingi kubanga abagutwala yakolanga ebidomola bingi olusi nga yalina kitanka kino ekyebidomola ebitaano then ateekako n'ebidomola wabbali so kati omwana omwenge gwe yanywa bamusenera kugulya omungi bwe yamala okugamba tata gugenda mukolera namugamba mpa akadomola kati muwe era n'amusenera ku mungi naddamu n'abika kubanga gwali tegunatuusa kiseera kya kugusengejja kugenda mu birabu omwana ng'atwala mwenge agutwalira taatawo mama ng'akola ebirala wayitawo ennaku bazaalinga mmeka 2 3 bansaaliyo nali ku ssomero omwami n'alwala ndowooza entuusi ne bamulemererwa ne bamusindika ekitovu eddwaliro ekkulu ery'abakatoliki ono omwami gwe mwawadde omwenge yes mulawo gwempitanga mulamu wange ba step sister yes n'alwala amutwala ekitovu mawulire nagatandika otambula mugenzi Sebukalu omwami baali bamuyita Sebukalu mugenzi Sebukalu ali ku kitanda Sebukalu mulwadde bamutute Masaka ekitovu wayita ennaku ndowooza obanga ekintu ekyo ndowooza ate yali mulamu nga bamuyita mugenzi nze nzasobezza ebiseera bye yali mulamu kati wayita ennaku ne babiika Sebukalu afudde ateekeko okuziika eyo gye bamutwala mu ddwaliro bagamba ki ekimuluma abasawo kakati awo mbadde ngenda tuukawo naye kakati nga bamubuuziza kale tunyumize ne baziika era maama bwe yabona nti Sebukalu afudde yaddukirawo kubanga ali famire yali yafuuka waawo maama kubanga ne maama w'oyo omwami Sebukalu nga tannafa yali mukwano gwa maama nnyo maama agendawo kyalo yali yagwa kabenya kamuyisa bubi kati nga maama agendawo namukolerako emirimu n'alimako n'okulima ng'olusi bwe ba sizoni yakusimba bijanjalo maama asimbe waffe n'asimba n'eno olwakiri ndowooza maama yanguwa nnyo okukwatagana nabo olw'okuba oli sisitaafu yafumbirwayo kati nga yafuuka nga waawo era nga n'abaana be bonna bamumanyi maama lubowa abeerawo awo n'akola emirimu namala n'addeeka era kati bwe baabika maama n'addukirawo n'agenda ku lumbe ategeka olumbe omwami omulambo ne baguleeta ne bamuziika ne bafuluma n'olumba dijja buli munaku ate kubona agenda ewuwe kati maama agenda eyo atukeeka bino byali Masaka ekyalo bakiyita Sembabule I mean district bagiyita Sembabule ekyalo bakiyita Ntuusi Egombola bagiyita Ntuusi ekyalo Kanoni ku Masaka road tuke Masaka road ekoma nsimbulidde maama abe Masaka be bayita maama era abantu be Kanoni Ntuusi mu district ya Sembabule kyenjogerako mukimanyi kati nga bafuluma olumbe maama nga addeeka agagane kati bano abaana bagenda beerawo batya ekisooka tata waabwe afudde maama waabwe yasooka okufa jjajja waabwe naye yafa agamba bano abaana ba step sister wange ababiri basigadde awo ewaka step sister we yafa ye yafa 2013 yoyo ye yafa yafaaji Kalulu yayamba Kalulu ke kavako obuzibu era naye ndowooza yafiira kitovu bamulaba Masaka ye yasooka n'alekera omusajja abaana babiri ati wagambe sister wange yafa 2013 nga ndowooza oba omulala oyo yali afumbiddwa omwami oyo kati maama n'agamba abaana basigadde mu bbanga kituufu ng'era basigaddewo bokka buli omu yatambudde bibi yazeeyo mu maka ge nga maama bwe yalinga atera okugendawo era n'akolerawo emirimu oba oli omukadde ng'agamba muzzukulu we ono kusaidi yaffe sister waffe maama gwe yasooka ozaala yaliwo awo wakabiseera ebyo ng'omukulu namugamba ddoola omanyi tugende tuyambeko Sekiwunga omulenzi amuta Sekiwunga oyo wa step sister waffe omukulu omu ku baana b'omugenzi bagenda beerawo batya tugende yali sizoni nga yakusimba mmere tugende tunoonye emiti gya muwogo emiti gya muwogo bagijja mitala tugende tumusimbireko emiti gya muwogo nga bakwatako bagenda banoonya emiti gya muwogo babireeta naye nga baalinnyiriddewo ng'abamanyi ab'olume nga tuwa Kaluba ne bagamba omwana tuze kusimbirako emiti gya muwogo naye tetuze na nkumbi tuweko ku nkumbi omwana n'abawa enkumbi n'omwana n'akwata enkumbi ne bagenda mu nnimiro ne basima ebinnya bwe babisimako akabanga omwana n'agamba nkooye
mama namugamba boko yibireke fe tugenda kola tugenda kubisimba naffe bwe tunaba tetubimazeewo tulidde olulala ne tubimaliriza omwana nga yeetooloolamu katono bwati bwe yeetooloolamu katono mama baali awo nga wajja omukyala wa muganda w'omugenzi akutte omugo guli guti ng'amugamba okola kiwa oli mulogo wassese bukalu kati okola ki oli mu kulima biki ayogera bwakuba mama n'amukuba mama namugamba lwaki onkuba nti oli mulogo wassese bukalu kati oli wano mbu olimira baana olabikoze nakuzikulayo mulambo mama nga sebukalu baali bamuziikaawo mu ekyo ekibanja yali alima si wennyini naye kumpi awo nga wammanga we wali ebijja byabwe kati ate ekibanja ky'omugenzi kyali kyengu mama ng'ateeka wansi ebintu nga gamba omwana jangu tugende nga batambulabadde ewaka teyamuddamu teyamukuba teyamunyega teyamulopaku wa eros oba ki yadija nkyakugamba nawe ojja kulaba nti tasobola kuloopa ng'atambula agenda ewaka nga bwe kugambye nti omulimu gwe gwali gwakusogola yalina era embidde ez'okukola ki ez'okusenyera enku jjukira embidde baziteekamu enku embisi eziba nkalu ng'agamba kangende ku ttale ndeetere embidde zange enku ng'era omuntu ataafe ng'akwata ejjambiya ng'agenda aba akayitawo eddakiika ng'abuliddeyo ne wayingirawo oyo omukyala amukubye ne muganda w'omugenzi omulala atali bawono abaana baki byonna buli eyasobola abanko ab'emikwano n'abaana n'abazzukulu jambiya muggo yakwata kye yayagala abayingirawo basangewako obuzzukulu obuto bababuza jjajja wamwali wani jjajja tetumanyi walaze nti mumanyiwo mutubuulire tetumanyi walaze ne balowooza ali mu nnyumba ne bayingira ennyumba noonya wansi w'ebitanda ne banoonya ludda buli we baayagala paka bwe bakizuula nitakola ki taliimu ne bafuluma ne babagamba mumugambe we tumulabirako tugenda kumutta yassese bukalu kati kwaba abaana omuzzukulu yaliko omukulu oli gwe yagenda naye okulima eri n'adduka ku ttale nga bwomanyi fe twali tusembayo ku ttale ngera akakubo ke tukwata omuntu kakwata ng'agenze mu ttale tukamanyi omwana agenda anoonya jjajjaawe yamusanga ajja n'enkuuzi namugamba jjajja olagawo nti ati ngenda waka nti omanye ekiri ewaka gundi ne gundi bazze bakuta amajambiya bakunoonya ne bayingira mu nnyumba bagenda kutta wassese bukalu wamuwa obutwa ebyo bagenda okubikola nga oluvannyuma lwa ssebukalu okufa kitutte ebbanga ki awo ndowooza wali wayiseewo ng'ennaku nga 3 nga bamaze okuva mu lumbe kati maama we yeeyaziika buli kimu yaliyo era nga tewali mbeera yonna ne bafuluma n'olumbe nadda eka maama ng'agamba ate endagawa ng'ateekawo enku n'omuzzukulu yajja okumuwaga mawulire agamba jjajja siddayo tugenda aba maama ng'ayitayo mu ttale kyalo suula waabiri wabeerayo omukyala naye kati bangamba yasengukayo nga bamuyita Ssanyu mukyala gwe simanyi nasaala gyenyinza kusabira maama ng'agenda ewa Ssanyu ng'amugamba omanye ekintuuseeko nti enteekano ne bannoonya baagala kunzitamu nassese bukalu kati omukyala Ssanyu ng'amugamba beera awo ndabakwatako ababikugamba balina obujulizi beera wano kati bo bwajja bakusange wano ewange maama n'abeera awo bwe yabeerawo ndowooza muli ekyozo nekimujjira kati maama ng'ayise mu bingi adija bingi nnyo nendoza ekyo kyamusukkako kati ndowooza ekirowoozo kyamujjira ndowooza kanette nga tebanakola ki tebannanzita ng'agenda ka kiriniki akali around jjukira ekyo ekyalo kyekyali ekyaffe ekikyali kidirire ekyaffe kyetwaliko ndowooza ng'amanyi ng'agenda ka kiriniki akali okumpi ng'agula Piriton ako empekeza otulo maama yabinyumiza ebyo naye teyabuulira mukazi ono kimututte n'omuzzukulu gwe yalina teyamugamba ng'akweka mpekeze nga babawe emmere ekyeggulo balya beebaka maama ng'amira empekeze ng'agamba kamire nkooye kimala kamire omutulo neegolole era mbu yeegolola bulungi nnyo ng'agamba kati ensi yankooye ani agenda okungolola kaneegolole baba nanjokya baba nanziika kasanja kuba nfudde maama nga yeebaka era nga Katonda tannakuvaamu enkoko ze zaamuzukusa n'agamba Katonda wange banenadde manyi nfudde kati naye obukedde leero bagenda kunzita
Teya feeling a weak, taina side effects yonna gye. Tangama nga konti oba yawu. Oba mpozi akagere ke yayina eri embeera. Ezokuba kino ekyokunafuwa teyakifaako. Nti yangamba konti oba yawulira obuzibu bwonna. Obwacha nga omukyala muka tugende kwerekere gende ku poliisi. Nga mutwala ku poliisi. Wali walako. Mutwala ku poliisi nga asangayo oba osi nga mubuulira embeera. Awo ng'avaawo. Ng'agende wa father mu kigo. Ebiseera ebyo waliyo father Matovalayika yavaayo kati. Yali mukwano gw'omugenzi nnyo. Ng'ate ne maama mukwano gwe nga bakolekana. Father Matovu ng'amugamba baba kugambye ove ku kyalo vaako. Oyinza okukola ki? Okufuna obuzibu. Sisobola kugamba nti lemerako. Sooka oveeko. Mama ng'aga awavaawo. Agenda addayo kati olwaddayo kuli mutwala gy'alaga. Adamu ayita mu tawuni y'entuusi. Muntu somo. Mulimu abalongo balina restaurant babiri ne Nakato. Simanyi na Sara gye nyiza basabira. Mama wange yakyamawo ne bamuwa emmere. Naye abantu bwe bategeera nti aliddewo emmere ne bazira restaurant okumala omwezi. Kaki mwaliisizza omutemu eyasessebuka lumwe ne mumukyamya ne mumuwa emmere mu restaurant yammwe. Tugenda kuddamu bagulako emmere. Bagiyita batya postmortem? Bwebamu postmortem? Police mortem? Wama postmortem si yeyo? Yali agamba ki? Awo nawo ntuukewo kwamba denda tukoma maaso awo. Kale tugende maaso ati nze mbuuza nnyo. Kati ng'abalewa abalongo babagamba nti ffe tetulina bujulizi nti yeyasaana. Sebukale. Kyala tetumwinaako obuzibu abalongo bali bakwano bange nnyo. Kati olinga bamutwalanga maama waabwe. Tibyabalya na balya naye ng'ekituufu baamala omwezi nga be mawulire baliisiza omutemu baliisiza omulogo restaurant yabo tetugiddamu. Awo maama wange n'avaawo. Eri maaso gye yalalaga nti osuwagulu gyekoma sigenda kwogera mukyala oyo. Kati kyo kiroobo gwe nakikkiriza. Omukyala yali mujja wa maama wange. Ng'ali eyo waggulu nga mulimo gwe kutunda mwenge. Era nga maama bw'ayiisa gy'atwala n'amutundira. Naye nga mujja wa maama wange ate tayamumulaga amwanjulira. Ne maama teyateekawo mbeera yonna. Teyawala na mukazi. Yasigala kakanye ne basigala nga bakolagana. Omukyala yakweka maama wange. Kati maama bwe yava eno wansi n'akyamawo n'amunyumiza embeera nga bweri n'amugamba nange nabiwulidde naye siina bwe nkufuna. N'amugamba naye mugenda sula wano kubanga kwe ku kkubo okeere olinnya emmotoka ogende gy'olaga. Maama ng'ayingira mu nnyumba ya mukyala ne kazzukulu ke. Baaba akayingira omusajja oli eyagenze mu nnyumba ewaka ng'amunoonyo oli gwe natandikiddeko. Ndowooza waliwo eyamukubira kubanga buli we balaba maama wange nga beekubira amase. Yuuno wano omutemu ayise wano omutemu yuuno abaavuga piki ne bazivuga batambuza mawulire abaakuba amasimu ne bagakuba. Kati ndowooza waliwo era eyamulaba ng'ayingira mu nnyumba y'omukyala. Ne bakubira oli ayagala okutta yali akulidde ekibinja ky'okutta. Ne bamugamba gw'onoonya aliwa? Aliwa. Omusajja dakika bbiri nga yatuuse dda akutte ejambi yakutte emiyini. N'amugamba bangambye gwe olina omukazi gwe twagala yasse muganda waffe. Gulawo mwagala njagala mumaliriza. Omukazi n'amugamba nze simumanyi siina gwe nnina mu nnyumba yange. N'amugamba gulawo ndabe lwaki ogaddewo. N'amugamba sigenda kugulawo. Kyokkirizibwa ayingira mu nju yange ababbi we. Bw'olusamba ngenda kuyitira poliisi. Nze simumanyi waŋŋamba. Paka omusajja lwe yapondooka n'agenda maama nga bali mu nju yabagambye musirike. Wuuyo ajja bali mu nju bawulira. Omusajja n'agenda. Omukyala n'asuuza maama wange ne muzzukulu we paka ku makya we balinnya emmotoka. Kati maama emmotoka gye yalinnya n'omwami yafa bambi awumule emirembe. Ye yamutwala ku Sembabule. Maama wange yagenda eri bazadde be gye baabazaalira gye baabakuliza ku bijja by'ewaabwe gye yagenda. Kati omwami eyamutwala ye yali tannaba kutegeera mawulire. Bwe yaddayo mumanyi kati ndi ekyalo wabaawo abantu abavuga takisi nga batiikirivu nnyo ng'abantu gwe baagala. Bwe yaddayo ne bamugamba yasaana asanga amawulire nga gaasaanikidde ekitundu. N'agamba bannange omukazi nze mututte. Singa mwaŋŋambye n'ali babuuliddewe n'ali paakinze ne mbalagira we tuli ne mujja ne tumukolako. Naye nze ngenda omukomyawo alabika agenda kudda enkya. Ngenda mutuusiza wano mu tawuni y'entuusi tumukoleko. Tugenda musaanyizaawo wano. Nga ye omwami amanyi maama akola ki? Akomawo ku kyalo. Kumbe yali taddayo.
mama n'agenda tawo kumpi n'ebijja waliwo omwami neighbor waffe yali akolagana ne bazadde ba mama wange batumuyitanga kojja mama we yatuukira n'atandika omuliisa omusuzanga omwana nga bamuliisanga mwana kwa yatalina kaalina mu bulamu omwami Katamba Jerry Mobeera Kanoni ntuusi mu district y'Essembabule bana yabo kwebaza nina bangi oyo mami yagenda bwe yawulira nti mama adduse avuddeyo waka nakwate kubona agende waka nakunganya abaana enkoko buli kisolo ekyaliwo nagala ennyumba byonna nabitwala ewuwe kyokka nga ate oyo omwami yali afudde yali amuyita taata omuto naye teyabiwuliriza nabitwala era obwana natandika okubeera nabwo ne butandika okusoma nga buva wuwe nga yabuvunaanyizibwako yabuliisa mama ngaali eri kati mama ku kitundu okwo kwe yagenda yali amazeko nga wiiki abantu b'oku kitundu kwe yagenda ne bawandiika ekibalwa kye bayita bakuntumya okimanyi bamugobe ku kyalo eno gyaddukidde nti kubanga eri gyavudde bamugobya ne kuno bamugobeko kuba nakwo ayinza okutta abantu ne batambuza ekibalwa nyumba ku nyumba bwe basonda emikono nyumba ku nyumba bwe basonda emikono omukyala bamuyita mama Fina mukyala Baabi abeerako kyekyalo mama gye yasenga kati n'abagamba ekiki ekyo olwo nga batuuseewe mu lujja mukyala ayinamu ku ssente n'abagamba ekipapula kyekyo titwagala ogoba ono omukazi eyazze kuno eyavudde entuusi gwe baagobye mbu yasese bukalu n'abagamba mulina obujulizi obulaga nti yamusa omulowooza bali abeeri lwaki bwe baba nga balina obujulizi nga kyebagala omutira kituufu lwaki tebamulumba wano kubanga si wala takisi etwalirayo 15,000 lwaki tebajja ne bamusangawo wano ne bamukolako kati mwe abamugoba mwe mwabaddeyo nga byonna bibaawo mulina obujulizi nebagamba ekipapula mukiyulizawo mu lujja lwange sigala ateekako mukono ate mukiyuze buli omu atambuladde ewuwe kubanga n'ebituufu temubimanyi ye yayamba mama era naawe baali bagenda mugoba kakati ebintu ebyo mbitegeera ddija nze ndi ku ssomero yantabula nange ekituufu nga sikikola kimanyi kugamba ekintu kisobola okubwatuka n'otuuka n'okubuusabuusa muzadde wo n'ogamba oba kituufu yakikola nga kisusse ekyasooka adija twafuuka ekivumo ng'olengera onzi kati n'essaawa eno nengera omuntu waayo omutima ne gumbwatuka nga ninga akubiddwa amasannyalaze kubanga mmanyi nti abantu baatukola ki yes kakati lekyansukkako in fact last year nengamba naye kanoonyeeko ku bantu abaali mu ddwaliro omugenzi ono gye yali abamujjanjaba ninonyako omukyalo omusige namwogera amanya kuba saamusabye namubuuza byali bitya waliyo mu ddwaliro yalino naye okumutuukirira nasooka kutya nengamba oba naye alingaeri oba naye alinamu endowooza eri nenga kaŋŋendi bwananyaniriza nja kufuna kyenjagala bwanalwa tanyaniriza nga nkomawo nankita nambuuza omukyala nti wamma kyekyabaawo mu ddwaliro eyo gye mwali omukyala nga ŋŋamba nti abasawo babagamba omwami ulcers zezaali zimutawaanye n'ekyenda nekikola kye nekyesiba ne babagamba tugenda mulongoosa kati mbu omwami bwe bamulongoosa operation etabeera successful era bwe bamala omulongoosa mbu waayitawo ennaku mbale n'afa obuzibu bwava okufa kwava kumulongoosa awo nno nensa ku kiko wadija nempulira nga list nina wenvudde nga nzikakanyemuko kato like kyasuuka naye notandika doubtinga mamawo I swear namudoubtingako nenga maama ono oba atulimba oba alina kyamanyi Adija banange ebyalo mukaaga si kyalo ekyo kinene Kanoni kyokka amawulire gatambulira mukaaga waliwo Kanoni Ntuusi Suula Bweyogerere Meru Nabitanga Sagaji paka eri ebw'emiyaga ejawulira honalebesa kikubo gyava mama wange yakola amawulire mama wange yakola amawulire nenga teri abuuza byatandise bitya teri abuuza muwereddewa buli omwaka atachakutti omutemu omubbi buli wamulabi ne bakuba essimu wuuno wano bannange mujje tumukole nenga omuntu aliko Katonda mukwano kisawa yeyo kufata ennaba amagombe gamusesema kubanga bwataba Katonda osobola okutoloka bana abantu ate nga beyatambuliranga mu ngadde eno nga kubanga yali teyakikola Katonda yamusesema kubanga yali teyakikola abakubanga yakikolera bali musanze ekiro ne bamukuba bannange
naye waliwo ekintu ekituukawo mu bulamu bwo walayi twalisewo kati kubanga ebyo bintu byaliwo 2014 naye empuyange ebyabaddewo eggulu kati yaze nsobola okuba nga ntambula ne mu kibuga ne nnengera omuntu essaawa eyo ne mpanga n'amaanyi agatambula gampeddemu ne ngamba kati mubuuze bwe ne mubuuza n'asiriikirira ne ngamba kasooke neefuule nga atambulabye naye nga mpulira we ndi n'okukankana n'omuntu n'akulaga nti akulabye naye n'akuwandula n'agenda naye nga n'ekintu kyakuwandulira takiinaako bukakafu nga takiinaako mutwe n'amagulu banaye abantu nze era kati Hadija ne bwensangawo nga bakuba omubbi siteekayo jjinja kubanga nkimanyi abantu abamu bafiira bwereere sigamba bonna naye abamu bantu bangi abafa nga bali innocent naye anti abeera omu ate nga bamuyiganya bangi nga tasaana kwewoozaako temusobola namuwuliriza mugenda okizula nti musse wa bwereere nga yafudde dda naye mulowooze ku famire z'abantu abo nga Ken bwe baamwokya ebipiira mulowooze ku famire z'abantu abo nga temunakola bintu ebyo banaye abantu omuntu abeerawo nga abantu bangi abamwetolweddeko nga bamulaba nga katonda waabwe Hadija nze maama wange yanzijja wala gwe nkunyumiza bwe nnakula banzaala nga omutwe gwange guno nga bw'ogunyigako bwe guti gufootooka guvaamu amasira sonyiwa okyogera mu Luganda geekaali gavaamu tewali gwonna akawanga babangamba babulwadde babiyita batya akawanga nga hagaana okuguma kati maama wange olwatali ne taata wange natukana okunneewakana mbusi yanzaala mbu ye tazaala abaana bwe batyo nga nsusumbuka enkuta ava kuzina enkuta Hadija bebi zasumbuka nze nga ninga ebyange biringa byamusota byenvaako nga biwaavu bikoma eno ne mama wange ng'ava ewaka n'atambula n'agenda era emiyaga ewa maama wa Honorable Ssekikubo bambi awo mulemerembe omukyalo oyo ebiseera ebyo yali ajjanjaba abakyala b'embuto n'abaana abawere naye nga omanyi mama wange waava okutambula atandika ssaawa 10 ez'ekiro okutambuza ekigere kubanga alina otuuka eri bukyali akwata erayini ate nga alina okukomawo ng'atambula ng'asiba mawulu ng'asiibira mama wange n'atoba nange omwaka ogusooka omwaka ogwokubiri ogwokusatu ndowooza mu mwaka ogwokusatu mwe nawonera omutwe okuwona okwaddala ne guguma n'okutonya ne kuggwawo n'enfuka omuntu nze Hadija nga mama wange yaŋŋamba nga ne bwampa omuntu ankwateko teryakkiriza nga nfaanana bubi nnyo ne taata wange naneewakana naye mama wange teyaŋŋambako nti bwakyako olunaku n'olumu nansuulawo teyankoowa yaguma paka lwentuuse wano kati nga gwova eri ng'ozanyira mu bulamu bwa mama wange tomanyi nakyali mu bulamu bwange tolina na bujulizi kale beera n'obujulizi kubanga nange ndi muntu naye muntu naye olina obujulizi oba ovudde mutulo owulidde buwulizi bye boogera nawe n'otandika mbogenda otta omuntu tomanyi bantu bamutunuulidde tomanyi bantu bamulina mu ssuubi tomanyi banaye abantu abamala gatta bannammwe mwegendereze si buli omu nti aba mukyamu abantu abasinga bafiira bwereere nze bino mbyogeredde mu midiya ate bivudde mu kamwa kange nanyini midiya si yabiŋŋambye gweoba owulira ng'obibuusabuusa oli wadde mbogenda n'ompaabira nja kujja mbiddemu nga bwe mbyogedde wano kubanga byenjogedde bye bituufu era bikuvunaanyizibwa ku nze oba olowooza nti nimba ntaddewo story genda ku kyalo Kanoni mugombolola y'entuusi mu disitulikiti y'e Ssembabule tewali agenda alowooza nti olimba kubanga abava e Kanoni bangi abalaba eno kyano just obabuuze bubuuza nti bazaalirayo kati yo famire ya Ssebukalu egamba nti yafaashe kati Hadija nze ku bantu abaali mu ddwaliro tetwawulirako omuntu yenna agamba nti kituufu muganda waffe bamusse bankulimba kubanga baali mu ddwaliro kwaliko sister kwaliko father ne muganda we omulala yes ye mufumbo n'oyo omulala baaliyo abantu nga bana tetwawulirako omuntu yenna agamba nti muganda waffe kituufu ne mu lutalo tebaali kwegamba olutalo lwaliwo wakati w'abeekyalo ne baganda be abaasigala ku kyalo batagenda na mu ddwaliro abamu kwabo bonna ani yali akolako bizinensi y'omwenge abo bonna oyo yakwata ejjambi oyo yali omutwe omukulu baire bakuyitana mwami Kaloli sina nansonga lwaki nsirikira erinnya lyo Kaloli meeya yonnyini yatunda omwenge kozi nga yaguvaako naife twakula ku kyalo ko nga atunda omwenge kubanga ebintu bwe bityo ku kyalo bitera okubaawo ng'abantu balina bizinensi ezifaanagana ne wabeerawo
akajagalala ako basobole okugoba mu business okitegeera naye nga ati olumu kiba si kituufu naye bateekawo embeera ab'amaduuka abo ogenda olaba ensi ekutabukidde osenguka ebizibu bijja n'osenguka business n'ogivaamu maama kyeyaŋŋamba oyo omukyala eyamukuba baira yakingamye neggulo ne recordings zina mu simu yange oyo omukyala eyamukuba mukyala mukiibi yali yavadda nga mugamba nti akwana bbaawe ani akwana maama akwana bbaawe oli eyakuba era ng'emabega wonna omukyala ne bwamusanga mu kkubo nga musojja nkwanira omusajja oyagala kunzita otwale bbaa wange maama namugamba nti njagala kuta nina kye nakoze nga ne bwalwala omusujja oyo omukazi aga kutwala bbaa wange Adija waliwo ekyalo nga abantu beeraguza ekyo ekyalo bw'oba tokyanga ku kiri ekyalo kyeraguza bannange ekyalo kiri kyeraguza omukazi naye eripa ku maama ate ze benadde simanyi maama yabinyumiriza ggulu nti ekyo si kye kyali kisoose buli we yamusanganga nga musojja oyagala kutwala bba wange oyagala kunzita otwale bba wange lwakwa maama ye muntu gw'osindika n'ogenda tuyina neyo gye twagenda okukola story omuwala n'atugamba ali mu kusenguka ku kyalo avaako abantu baloko ebyo byalo kirire nga ne bwe balaba ekapu awo ng'esala babula okusenguka batusindikidde eddogo naye Adija obeera n'omuzadde ng'omumanyi kati nze kankunyumizeyo kino ekintu kimu maama wange yagenda n'agwira omukono guno bwe yagugwira ne guzimba paka eno waggulu ne tusooka ne tuddukako ne badduka e Masaka ne bamusibako plasta ne tutandika okunoonya abayunzi nga batuga omukono gwamenyese yagenda mu sikaani bamuga mu mukono gwakoze ki gwamenyese ntunoonya abayunzi twakosa abayunzi 3 be batenda nti bamanyi bayunga n'ente omukono ne gugaana ne tudda mu byekizungu namutwalako ne nagulwa mu balakisi waliwo eddwaliro eddene ab'accident bagendawo nnyo omusajja n'atugamba nti yeetaaga kulongoosa yaseseetuka nnyo wano eno maama n'aŋŋamba muntaddemu ssente nnyingi kimala kaŋŋende katonda bwana basazewo nti nze ngenda kufa kati ne waba wampa amagezi nga bw'otambuza obwongo ngo oyagala taasa bulamu bwa maama wo ne waba wampa amagezi n'aŋŋamba naye omanyi omukono gwa maama wo gwe guleka teguli gwokka mutambuleko ekyamazima nange nesaakiramu ekirowoozo naye ntandika okukikola okukibayinga ne ŋŋamba maama wange mutambulireko nga tugezezaako buli kyetusobola biganye buli muyunzi gwe batenda tumugezezaako bikoze ki biganye nkuba maama akaama muka maama omanyi nange njagala okutwala nambuza ntwala nti waliwo omusawo gwe bandagiridde kubanga kirabika omukono ogukuluma si gwa kizungu natandika okubira maama essimu nga tazikwata ng'amanyi byengenda omugamba naŋŋamba nze katonda yaninako obuyinza bw'aba yagamba nti ndifa mukono ne wonootwala musabo nja kukola nja kufa bw'aba yagamba nti sigenda kufa mukono ne bwe sigende musabo nja kuwona naawe siribwa bwonjagaza emirembe toddamu kunkubira ssimu ng'oŋŋamba byakuno bwanzijanja bye nasiimye naye kati ndeka wabula kati kyenjagala kulya bulungi kyokka era ezo zoyagala okumpa ogenda mu ddwaliro mupasukali na bikizi ndi omukazi n'agaana ntoka ne mwesonyiwa n'empeke ze bamuwani okumera ne ziggwawo kati n'abeeraawo naye ng'asula agukoze ati bwe yeebakira tasobola kwebakirayo ate bwe yeebakirayo naye wamuluma kapeni nga yeyingira munda mu paka eno wansi kati nange ne ŋŋamba kati nzikiriza mukama kyonna kyoleeta kintu kubanga tosobola muntu kumuwalula buwaluzi naye Adija nyinza okugamba byonna nga tubivuddeko nga wayisewo n'emyezi ndowooza kubanga process yatwala omwaka gumu n'ekitundu ng'omukono gumuluma yes ne gulemala n'okulemala ne kati gwalemala guli bwe guti naye nga guzimbye gulinga ekidomola ate nga bwe gyekomya kuzimba bwe bulumi kali nze nga mbeerawo nga nja kuba ndi awo bampa amawulire kubanga sayidi ya mutima ate nga kugamba neeno yonna wamuluma kati nga mbeerawo ne ŋŋamba ngenda kuba ndi awo bampa amawulire nga kyendowooza kyokka byonna nga tubivuddeko nga n'empeke ziweddewo nga n'abayunzi twabavaako omukono ne gutandika otowolokoka gwokka ne gukendera ne gugenda nkukendera nga ne pain egenda eggwawo nga gukendera ne pain ng'eggwawo omukono gufaanagana ne guno kati wenjogerera essaawa nakuba nti gwasigalamu akalema kubanga yagulwisaayo nga gukoze bwati gwasigalamu akalema bwe kati naye awasigadde guli bulungi pain yonna kati omuntu n'agaana okutambulira okutaasa obulamu bwe mbw'atambula ogenda okutta omuntu eyatamulinako namusanga Adija oyo omusajja mwami Ssebukalu yali mwami mulungi nga tosobola kuwulira muntu omwogerako ku kyalo kibi
nga alina ekisaseka na buli muntu nga talinamu ne ku ssente muddukirako abalina wagudde omutawaana ku kyalo gwe basooka okuddukirako. Ndabira ddala ng'eyo mpalana buwalana. Nze era n'essawa ya leero neebuuza obuzibu bwetakula omutwe eyo mpalana kati nina kyenabadde sigambye maama okugula ekibanja ekyo ekyokubiri ono gye twadda nga taata afudde omwami yatuguza ekibanja yalina mutabani we naye nga mwana wa muganda we ye yamukuza kati nga yamuwaako ekibanja ekitundu maama bwe yajja naye n'agula wano netubeera banneiba boona naye nga Adija ekoko ne bwesala negera mu kibanja kye nga teriddeyo wadde ekikoola nga lutalo nga ne woba otambula n'otalantuka n'otomerako mami ng'ayise mu bingi kati ffe nga bwe tuyomba naye bw'atuyombesa tulowooza bikomyawo naye nga atugamba ludulira ddi ekyo ekibanja kirinzirira kikibanja kyalina kuba kyange n'omwe n'akwatako nejambiya n'agenda n'atema musa wa maama wange yena kikira nagamba kati musa yalinga bizinesi ya maama yena n'amutema n'adda ku ttaka maama n'amubuuza lwaki okoze ekintu bwe kiti nti ekyo ekibanja nakugamba kirina kuba kyange musa si linnya lya muntu bito ebyo bye bakolamu ebyo bino bye waŋŋambye musa kati nfe ne tulowooza nti bikomyawo gwe oyinza okufunamu obutakanya ne neibawo n'olowooza nti bikomyawo abantu abamu tebabikomyawo omuntu wanaasirika naye nga spiritual tasirise amazima aba tasirise kati ekyo kyenkugamba kikugamba twakirabako era byonna kakati nowuliriza story etandika okujjawo mpolampola oyo yennyini omwami neiba waffe agenda agamba abantu bwasanga mama wange ng'ali mu muyemba yeyambudde engoye kati nga tubiwulira netuseka n'okuseka nga twabiri fani ngodda newaka n'omugamba maama nomanyi eri gyetambulidde mpulidde gundi ne gundi bagamba mbuno bakusanga mu muyembe nga weeyambudde nga tuseka katwabiri fani mwe babazaala bana bameka batuzaala 5 mu maama ne taata 5 ne tuliwo 3 balala baliwa baabuuka kakati Adija omwami mpalana netwali addala maaso ng'agenda agamba abantu oyo amange bali bamutuma erinnya lya mugongo kubanga we twasengukira twatuukira mu nnyumba ya bisanja wali plandikidi tobimanyi siri plandikidi ezo ennyumba basimba eno ebiti ne babiweta ne bidde eno ne bateeka ebisanja waggulu nga ne omulyango bisanja tuyise mu bingi ne maama wange kati ne bamukazaako erinnya lya mugongo olweyo ennyumba gye twabeerangamu kati omwami ng'agenda agamba mugongo mulogo mugongo musezi mugongo musanga waliyo mugongo bale ebintu nga bitusesana busesa nga tulabira ddala tibiri nayo empala naye eri ku kyalo okwo ku kyalo kyammwe kumwakulira and I think there are very many people abamuwalana maamawo kuviira ddala ku ekibanja kati kino ekyomuntu ono okufa kyagenda ndowooza okubaawo nga ndowooza abantu already balina akasajja ku mutima baali balinze ekizimba we kyabikira kati Adija oyo omusajja bwe yafa oyo omwami gwe nkugamba yali neiba waffe yavuga picha ebyalo byonna byenkunyonyodde agenda nyumba ku nyumba mwe mukazi yasesebuka lutumunoonya omukazi yasesebuka lutumunoonya bwati ne bwati tumunoonya beyakusobola okubira essimu n'abakubira amasimu yatambuza enjiri we mumulabirako mutukubire tumunoonya omulabirako mutukubire tumunoonya kati batuuka okutunda ekibanja twabula agula ekibanja alamuzaako tadda jjukira ekyo ekibanja baba bakyagala kiba kya layisi nanyini wakyo yakisuddewo twabula agula ekibanja ne RDC ku kyalo tulinako RDC yakiramuzaako teyadda naye ng'omwami agamba nze nnyina okigula newe banakola batya nze njo kigula kati golowooza omuntu ayogera ebintu ebyo so omubuusa maaso noga kyabika Adija yatwamaliriza omusajja yakiguza kyamuddira era nga bwe yali ayogera kati mwe ne mugulawa ati twagulawa bamuwamu sente meka bamuwamu obusente nga alina ozimbako ennyumba mama wange sawe nali kapoloti kali bwe kati nga bwonagwe nti baali balekawo bijja 25 by 25 ku bijja kwennyini era ebijja bitulyawo mu lujja bamuwoba miliyoni zaali 6 mu kibanja ekyali kiva eri neeri nga kiriko n'ennyumba yokka nga miliyoni 6 abantu bannaye eddunya ebeemazaamu ng'ate nawe osobola okugula ekibanja ekyo ate n'ofa n'okirekawo
mama esawe nali kapoloti ate no gye twadde ebibanja bya bbeeyi Adija bya buwanana tomala gafuna kibanja basically bamugoba ku kyalo totally era okuva lwe yajja mwabitwalako mu bakyamaani poliisi kubanga omuntu tebakkiriza mukolako mob justice musango ganyumiza nsawulirako nti oba waliyo n'omuntu yenna eyavaayo obanga obw'obuyinza nti mpozi bagamba kyamaani muwonge ekiseera we yali kyamaani bagamba ye teyali kusaidi y'abantu era n'essaawa eno mama wange gy'abeera agendayo n'amulabako naye saawulirako nti oba waliwo obuyinza nti oba ekintu kigudde ku kyalo gindi poliisi neyingirawo nno. Mwali mulina okugenda ne mu ripooti nga mama wamwe ku poliisi ne bamuwa obukungu. Adija twali wala. Nga poliisi eri wala nnyo. Nga poliisi weenajjira nga abantu baba bamaze dde okukola kye baagala. Kati mama nkugambye ku kyalo mama yaliko ne buzzukulu bwe. Sista wange gwenzirako teyaliyo nange saaliyo. Brother wange ye yaliko. Ali ogenze ku ssomero. Naye njogera ate brother wange yakola media ejja musalira omusango kankireko. Kuba teyali kusaidia mama wange. Yatya nnyo. Kyasuka. Yatya bamulumba. Nagamba abantu nti mama wange oba mumutte namugamba ave ku bulogo nagana I swear upon the living God. Nkuze kutuuka wano sanga ko mama wange wadde ng'ayenga serembo amuteeke mu masaŋŋanzira buba agenda kuloga muntu. Era bwe kyaggwa nze nakisawa brother wange namala ndoozi emyaka naze mukwogera ne mwaka gwende ne mugamba ekyo ekintu kye wayogera ze nange ndi muwala sisobola kyogera. Nangamba mbunati abantu bali bagenda kunsita. Kati Adija nawe balamu oli omwana we gwazaala ayogedde bwaki. Ngate mmwe. Mbuuze kyanjogeza ebyo natya abantu bali bagenda kunzita. Kati nze olaba Adija era Katonda akola ebintu nga abiraba. Nze singa naliwo nze ndooza nze nali soso okufa. Tosobola kukwata ku mama wange nga kutunga. Era nze ndooza nali njana kufa kwolwo. Naye saaliwo ndooza Katonda yabiraba. Nga sijja bisomoka. Beebaza abantu bano wammanga. Naali fukamire n'ofukamira. Abantu babeererawo maama wange abatamuyinaako obuzadde. Kuba kugambye ne gwe yazaala teyamubeererawo. Twabeererawo maama wange awatali kwekuluntanya omuntu n'akonkona n'oluggi lwonna ng'akutte ejjambiya naye muntu n'asigala ng'amize ekintu. Babirye ne Nakato aba restaurant Montuusi. Katamba Jerem. Mukyala Sanyu. Simanyi kati gy'obeera mukwano ebiseera bye wali obeera Suula. Mama Fiina mukyala Babi. Goli eno mama wange gye yadde Sembabule. Eno Sembabule gy'etandikira. N'abalala abamubeererawo be saamanya. Kubanga babamu basobola obutavaayo olw'okutya abantu naye nga mu mutima muli. Ndowooza agamba omukyala mulanga bwereere. Mwenna. Katonda abampeere bye musinga okwagala. Kuba sinyiza obutasobola kwebaza omu ku omu. Ate sirina kyakubawa nti oba kinaabamala. Naye Bayibuli egamba nti bw'osiga obulungi okungula bulungi. Nga bwe mwasiga obulungi ku maama wange ne mutaasa obulamu bwe. Nammwe Katonda abataasize ng'abaana n'abaana n'ababazzukulu. Tewabangawo kibi kibatuukako. Amiina. Kuba mwamubeererawo. Tetubeera biranga na buli kaseera mama aboogerako. So how is your mom? She's there somehow. Since I want to Kati gwe wasoma n'omalako. Saamalako. Wafuna omulimu. Nakomaawo. Wafuna omusajja omugagga. Si mugagga nnyo mami wange naye benze naye kamwebaza. Kubanga kati maama ndowooza abalenzi luli twatula nti yazaala omu naye kati abalenzi tubala babiri. Ne bbaawo. Ate gyo mami wange abeereddewo maama wange ate nga bino ebintu nabimugambye jjo ngenda kuwa audio mmaze naye emyaka 6. Adija ng'angamba bwe naakimugamba agenda kulowooza ki. Omwami w'omugambe mutunudde. Banange kamunebalizeeko. We Adija walaye nkubuulire. Omugambe mutumidde. Oli omwami wange si mukulu nti alina emyaka 5 muvubuka naye ategeera nosinga abantu ab'emyaka 5. Mama wange nze kati natuuka Adija ne mbivaako ne mpanga nze aswala sikyayogera nti mama wange talina kino. Kuba wenjogerera nze mama wange abulako kimu mukolo mu lujja. Naye ebintu bye bamuwadde ebintu omwami wange byawadde mama wange bikola edduuka lya wholesale. Wow. Eriko Meri Seremba. Era kimanyi mama wange wali musanyufu.
Gwe kati wasinkana ntya n'omwami? Namusange no Kampala. Kati gwe wajja otya Kampala okuva eri mu kyalo? Kati nze okuva eri mu kyalo, si kuva mu kyalo. Nze bye byagwawo. Wali osomera Kampala? No, nali Rakai. Okay. Saddayo eri. Wagenda wa? Nanda brother wange Entebbe. Nayo brother wange ne si biological. Ye yanyingiza ekibuga. Obeere. Je naddayo. Nentandikira awo mpola nsuza ndiisa nfunya akalimo ntandise okukola ebyekiwala bwe bityo paka lwe nafuna omwami wange. Mwinayo ku baana? That's amazing. Alabika bulungi. Nadija omwami wange tituli bagagga. Kubanga muvubuka mutatandika butandisi bulamu. Naye nze nkubuulire kali nabifaako sikyamugamba nti mama ayagala nakino. Nze mpulira nswala. Amina. Mpulira nswala mama alidde ebintu by'omusajja naye mwenyini. Oswala ki mama we yakuzaala gwe kiro kyajjula ino omusajja tokimuwa. Mwana gwe nedda dija asiima omwami. Omwami asiima kitegeeza nti okuumuuka. Banange mama ajja sabulako kidaala naye kugaye ebintu. Ako kasalamu bro. Banange. Omwami asiima by'omukolera gwolowooza tasiima. Kimanyi kanagenda kalaba nti buno tekayo gundi tugenda soko giraba. Ajja kuseka bambi omwami wange mulungi. Nafuna omwami ategeera Katonda yamanya. Katonda yalaba gye tuvudde. Natwekira omuntu mu bulamu. Ate nga nsaba omwami wo bambi Mukama amugaggawaze so that obanja kubanja. Kyokala mbereko ku mukolo gwo nga nze kwata kamera. Ate nja kuyita. Mazima. Sigenda kwogera ddiwe gunabeerawo naye. Inshallah. Mbeera alert. Nze sima bankugambe ki. Naye jasino Katonda yamanye ennaku gye tuyiseemu. N'atusangula amaziga ng'ampa mwami. Wow. Yampa omwami. Nenda ne mutu yali nga naye buno omusajja yanjagala yafa ku muggulu. I know you're beautiful, you're pretty. Kaneme kuwana Hadija n'omulabako. Bajja kunsaba ennamba. Ayi n'omulabako nze toleeta. Ate ali musajja. Musajja naye alonjiwa bibi. Yoli gwe bagamba American Heights naye n'obwongo. Eva simasi mulenzi muto. Kale bambi yatusangula amaziga era naye mama wange mkimanyi mama wange musanyufu nnyo. Aina smartphone? Mami. Taina. Taina mapesa. Yali erabye ng'omuwera obujulizi mami. Ajja bulaba. Abaana baali nabo baziina. Kati ab'okukyalo eyo ntuusi bubaka ki bw'oyina? Obubaka bwe mbagamba mbuwaabe entuusi mbuwaabe semba buli mbuwa ne Uganda yonna. Tosalanga musango nga towuliriza sayidi zombi. Tosalanga musango akawala. Tosanga muntu awo goba ku bano mwabatematema ebitoke by'abantu mukonya amayumba banange. Abantu abamu babeera bali innocent. Naye kati abantu bwe bawulira oluyogano badduka buddusi bakola bye baagala tebabuuza bitandise bitya tebabuuza ki kyabaddewo mwina ku bujulizi batandikirawo basanze wabula ndooza babibuuza luvannyuma nga mission ewedde ate mukyalina kyakuza ali jasinga kati ndi mulekwa owokubiri naye imagine nga oddawo imagine nga oddawo n'ojjukira ni maama wo yafa naye yafa ebintu ebitali bituufu. I have a feeling abantu abo abaali ku kyalo ekyo baali bawalana nnyo maama wo naddala abaali bakola bizinesi yemu bensooka ndowooza bulowooza didn't take kulowooza but just okusinziira ku byonyumiriza ndowoozaamu abo abaali bakola ku kyalo ndowoozaamu ow'ekibanja ndowoozaamu omukyalo oyo gwogambye nti maamawo ababbaawe kale ebisigadde Allah yasinga okumanya naye nga bw'endowoozaamu ndaba nga yakola abalabe bangi okusinga emikwano. Ate no nga mama nga dye muntu gw'olina n'ogenda era nga semuwolereza wafaanana mamawo mundabire ngozeeyo maamawo ngaye mutumidde nnyo atanjagala nnyo. She's such a strong woman. Nnyo. Ze mama wange ndowooza ennaku gy'ayisemu esinga n'essanyu lyafunye essanyu liriwa lyafunye n'embufumbo teyalifuna esulanga bweru ogwo omwenge gwe nkugamba gwe twakula tuyisa taata nga ajja n'atwala mu birabo n'ayitirawo n'agenda mu bakazi abalala ewaka nga tulya musa eyo gwe mbadde nkugamba not because tewali matooke naye nga amatooke agatunda n'ayitirayo n'agenda mu bakazi n'akomawo ng'ajja kutwala birala ebiriwo byagenda nabyo
bwamusamba emigere bwamukuba bwamusuza nze mama wange emirundi gye yasula wabweru gisinga gye yasula mu nnyumba ekiro naye teyatulekaawo teyatusuulawo ffenna atukuzizza ffenna gwe ng'ova eri ng'ojja ozanyira mu bulamu bwa mama wange omanyi kyali gye ndi gwe. Emboozi eri very interesting, very informative, eyigiriza. Njagala asuubiza mama wange kisemba. Please. Banayo mukwano nze ndi naawe mu mikwano gyo gyonna muteeka ku nnamba empaka ku nnamba 10 ate mmanyi ogenda biraba siri kuvaamu. Amina. Mama sigenda kuvaamu bootazaala baakuvaamu nze sigenda kuvaamu ate nsaba Katonda atuwangaza. Ngenda kusanyusa weerabire n'ennaku yonna gy'oyiseemu. Kuba naye tewandekaawo nakubonya ndooza mu baana bonna bwe wazanza asinga okubonyaabonya naye tewanneetamwa tewandekaawo tewankowako walina osobola n'okugamba kankaleke kaffe tewandeka. Ngenda kubeererawo mukwano ngenda kukwagala ngenda kukusanyusa. Nsaba kimu ekyo bulamu Katonda tuwa obulamu n'omukisa. Amina. Ate n'omwami wangamu kuba nze nkimanya dija bawo omwami wange omukisa ajja kuba gumpadde ne maama wange ng'agumuwadde. Amina. Oli omusajja mumanyi bulungi. Amina. Era singa alina n'ezigula emmotoka yalisose gigulira nze. Olaba nga ofuna omuntu nga kwegamba buli kirungi akyagaliza. Wamma bino bye bagamba nti omusajja simanya akola ebintu noyagala enkyo binyumizeeko abantu abalala nga kikususeeko bambi ababinyumya mu basaasire bambi kiba kimususeeko ate nze yali sibisuubira walayi nali sibisuubira kati gwe alijja n'ova eri mbwolwetera mama kati olaba n'ebyo ebintu ebyapeninga ku kyalo nze omwami wange tobimunyumiza ng'olowooza mbuba ogenda bimugamba nkyawo. Omala budde kuba naye alina byalabye mu bulamu abirabyeko. Kwegamba mwasinkananga mupeyaringa bulungi banaye omuntu wayagala omuntu wamuleka kankuyita taata wange mukwano mukama ako omusajja taata wange kati azanya paati bbiri kyataata kyo si kiyoya Bible ne Daddy sidawo nenjoyamu ate taata wange singa abaddewo ofuna taata wamala kankulekeddeyo ofumbire omwami obudde nga tebunakuzibako sibula abali ku HK Media abali ku HK Media abalaba ekyana kiwala kinaye mwadijanyirira wala ngenda kiyimba nga luyimba kati mwebale kulaba kyana eno ani byambeerayo nga nkustalkinga kankiyite ku stalking buli kaseera mbeera ku YouTube channel ataddeyo ono naye kati bagedde kire nambeera ku YouTube nabudde buzibu kambi tukwagala nnyo. Thank you very much. I really appreciate you. Tobadde buzibu tebabimanyi bano nedda mukwano nze nkugambye nze emboozi naye ziba 10 olunaku nzikola. Ayogera bulungi. Thank you. Mutumuzaamu amaanyi. Gwe mulimu gwange mujje mbazeemu amaanyi bambi baddi abatamanyi tebamanyi bali eyo badija abantu bayita mu bintu mu bulamu naye bw'oyogera nze kati kino ekintu kibadde ndozimya 13 naye bw'okyo nateeka nkyogera osanga otowolokokako ate media etereka eyo ku kyalo teriyo abaagobanga maama wo nga bamusooka okufa ate owa taxi eyamutwala oli gwe nkugambye nti yaddayo n'abaganga namukomyawo gwagambye awummule mirembe ya Falastia bangi abafudde nga tuvuddeyo nabo bonna maama wange yabasse bangi bawerera ddala bane muntuusi awo wennyini ekanoni bangi abafudde sisanyuka nti baafa naye nabo maama wange yeyabatta ekanoni no webaziika omugenzi taata Sabunyanga omanyiyo nagendayo ko nga tugenza okuziika naye ekitundu sikibeerangamu naye nali nkituuseemu emirundi egiwera wawadija era ne bwetukawo nobabuuza esitori nakanda ndowooza akatoka gikunyumiza kale mutukirize tubasiibule olunaku olwaleero nze Hadija Kigozi mubale kutula mubale kusubscribinga oba oli mpya ku channel nyiga akagamba ako ka subscribe button okubeera ng'otulengako oba oli ku Facebook ku Instagram ku TikTok ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba neyanza nnyo bakwano assalamu alaikum.